I finally got Vanessa on phone, and Tuesday 2 p.m. at Kampala Serena it will be. Those who had promised gifts and made offers, yesawa mujje mukaboksi kitabuke. For those with big over because a bit empty heads asking for such a business, kindly lead by examples. And to around zade bagamati. Mfocha mukolere chemisana mu mukolera akabaga. Mukole chi mu kusondere sente mu mutandikire business. Kati it's high time tugenda kusinsingana ku Serena. Ba abo mugambo bo ku kyalo kuno noyogera ozungu n'olumalayo tuli ku Serena sawa mmeka? Sawa munana tukyusa obulamu bw'omwana ono. Graduation ene baddemu ebintu ebyenjawulo bingi. Nakola ku interview ya Suubi. Suubi wa suitcase. Yakutumira ku kyali wange omwana yatekayo video yono yali kyali wange nyali nfudde mu mutwe nawe njagala okubaza webale kukiza Katonda kukozesa teyakikola yalinga ajeregereza yali Katonda yakozesa nawe webale so ebyo nno tubyogera mu kaseera nga abaana baddayo wa kakati twagala okweyaza ate nammwe abakuze Nogamba kaneyongereyo. At times we get comfortable. Njala kubaza Chairman Nyanzi yazze nafuna degree yokubiri. Kalenzo sanga Nyanzi nga mwana wenga fourth born yada graduating nga na ya graduate. Ne Chairman Nyanzi. Wantu abadde wa Nyanzi. Mazina tebamusomeseza amudala. Omusomi. Siyono. Kati ne muna abane bayasoma na bamwerekerako Kabaga. Oloza tababa myaka 22. Kati boogera we byamandi ali atawanya mu discussion. Bale wenze saga. Naye tabane kati okimanyo no omwana ono last born Adax ya graduating emyaka nge2 oba 3 emabega. I remember twajja ne togera ku graduation. Bane buno obutobo yasomye nabo. Rafa ya degree yokubiri ogendayo oba okuzeemu. Kati eyo gundi ya honorable yeyo masters. Yeyo masters. Ya degree 2. Eno zange n'ensomero yokubiri. Wakati mpulira wano wendi muntamye. Oyaga tuvaamu. Jagala nakati benjagala okuvaamu. Oyina boyaga okogerana. Ano wali endale ya PhD. Philosophers. Intake bayagwa munana. Njagena ali sinagisomye emyaka 10 naye nga ngisomye. Ate we kumite twamogera wa. Nyo singa. Abuzuba okusinga. Okusinga. Kale bonna mu at any time tuba tukuyozayoza. Sagala nyuze bantu bapowa. Sagala bantu bava kubulamu buli woba kubulamu oba ofanagana ne yafa. Kakati utuvuddewo baby dewo yaziikiddwa. Okay. Njagala okwebaza abasawo b'ekinna